Waliwo akatambi akabadde katambula on social media lately akabajjo. I think so many of you have watched it. Bajjo nga yetondera Bobi Wine, which I don't think oba kikyakola kikyayina kikizza, but anyway yetondedde Bobi Wine, ebyo bina byazamuvuma. Kakati wano full figure wabaddeko obubaka bwawadde Bajjo oluvannyuma lw'okwetondera Bobi Wine. Full figure had this to say. Ndoza so kompe ka clip wako. Bobi Wine gwecha agwanyize mukasa nsonyiwa. Mukasa yakwetondera nsonyiwa. Nali swaito likukozi ya Buganda. Nkitegedde leero nga abakulu b'embuga bangambye Kyagulanyi Muganda wo. Sikwetondera kuba walenyime kadi ye Nakawa. Kayemba Solo yangamba tutekayo bipande kyekyanyiza. Ze Museveni tangulangako. Museveni tampanga wadde 10. Neka tategedde wengwa ati Kyagulanyi ebintu byonna biwambuliranga. Jukira mukati emagere ng'ombuulirira nti Mukasa bana abasajja tebakumanyi, bana abasajja batuyita kondomu, ne batamanya ffe bayita ba kondomu, fe ababeezeza mu buyiza. Bajja yavudde ne yetondera Bobi. Yakafa olumbe. Kigendera ki ekyabadde emabega w'ekyokwetondera? Wadde wa bongo, alina akatuli kayisa, bajja gwe wamu abategeera bulungi ayimidde ku nnomo ye, alina pulobulemu. Abantu abamu babazaala tebatuuse, kati bamubikka mu mutwe ne gusigalawo bweru, kyova olaba aliko damage. Bagenda bali embizi n'abanyoma engobongo ne buyiika. Oyo yayiika Windows ate n'obongo bw'atalagga. Si mulamu bulungi. Kuba omuntu watosobola kusigalako kufumintirizaako. Ovudde ku ndowooza n'okufumintiriza kukulemye. Naako obuntu ne kakubulamu. Omuntu n'omuwanyigota kibanga omusiraamu ne wanyigala tasobola kulya mbizzi. Kati Bajjo yayiika obongo bw'atalagga. Ye kennyini afuuka kimpemempeme kiwemmene ku kiri awo. Yetondera Bobi kuki yamukola ki? Nti yamuvuma. Yamuvuma. Yagenza okuzuula nga kyeyamuvumira ate kyali kikyamu. Talabanga ayiiko obwongo bulinga damage bulinga lumonde agagidde mu ntamu. Abantu abamu bawa obudde naye balina obulwadde bwabwe. Abantu abamu balwala kasumagizi kati yalwala kasumagira. Bajja alina problem. Yagambye nti mu gavumenti mulimu abaana n'ebyana. Era yeeyo omu ku babadde ebyana mu gavumenti. Nga bwe bali bamu emiliyoni nona teyalwogera, batayogera naye yali kyana. Omanyi amata abagidde Museveni emyaka n'emyaka. Ye yafuna olunana n'agula makinde n'agula enyuma amayumba masarafu n'agula wa nga tabyogera. Abantu basirika basiru. Ye buli muntu anawagira Museveni mana muwa ssente. Abantu manyi abantu abagidde Museveni ebisanja n'ebisanja bali babawadde ssente. Akola mulimu ki? Walaleko olunaku lwakedde n'akola avuga emmotoka biliyoni mmeka. Asooka ayogera omulimu gw'akola. Polomota wawa era tegesanya kutegekako yategekanga bakazi era kutegeseko gwa yogera nti polomota olwokuba nti baferera mu bwa polomota n'abata mbugoloza ba polomota abo era tegesani mbuli ebivulu bibe yategese kati ayina kyali ategeka endongo ne bamuwa sente yazijjamu embizi ne yeeraga tugambe sente ze bamuwa zaweddewo kukola bino byatandise okukola. Abantu abalowooza nti banaafuma we bati bajja bayita mbu pulezidenti ajja bayita ebisibi muzeeyi si byaliko. Muzeeyi ali ku kintu kigasa ggwanga kutwala ggwanga wamu. Naye abamu bagamba kati fuma wooti kati yogera kino ate ekintu kyayogerako njagala otegeze eggwanga. Si buli munyankole nti ali bulungi. Si buli mukiga nti ye mugagga ennyo. Si buli munyana nti ali bulungi. Si buli muganda nti ali bulungi. Si buli mulugwala nti yali obulungi ennyo. Si buli musoga nti ali bulungi. Ekyokufera tuli bannansi. Balekerawo okwawula mu mawanga ne madiini ekyo kyekiwanya President Museveni. Balekerawo okwawula kyovota President wabagenda mu muzikiti agenda mu church agenda mu kereziya agenda mu kyaki abalokole. Ne bano tebayimiddeko kufumuntiriza kwabwe. Ayogera bina ayogera bitakwatagana gwe olaba yayogera bitegereka bigatta. Yetondera Bobi Wine kuki? Bobi Wine yali suppose okwetondera abantu yabuzabuza abantu n'asibisa abaana b'abantu abalala n'abattisa. Yali suppose okwetondera eggwanga kati amwetondera ku ddiru ki? Bobi Wine badde wano ng'afuma omukulembeze gwanga ng'amusensebula bw'ati amuyita Dandala amuyita Yungu amuyita muki yali suppose okwetondera abantu kakati yoyo oyo amwetondera ndowooza naye n'ebigendererwa bye nga ye bubaka ki bwe wa Bajjo asookadde ku nnomu ye asirikemu okwogera nnyo si kwe kumanya yeewummuzeeko atama ekintu kibeera too much kitama that is too much asirikeko tewali amusuna olulimi lumusiiwa bw'asirika afa yeekosa abunira oba abotoka asirikeko kintu kyangu nnyo. Abantu banyinya basirisa olubagwa tuli mu business yakyalekanira nsi. Politics yaggwa. Owulira muganda wange. Abantu mugende ku business zamwe mukole endongo bagisiba yiye ekiddako. Kati bwe taliddamu. Kati yo bwe tuteko kisane baganda endongo tagenda kuddamu ddala mu ggwanga evuddemu. Mugenda kweba obutwa badongo. Oba bali baponomota bagenda kunywa obutwa. Oba mugenda kwetula. Endongo bagisiba fine. Soko tandike ekyalaawo. Abantu bangi bakoze business bali musize batandikiramu. Bwati batandika mutakifunye mudda ku kirala. Naye yafuuse problem endongo efuuse endongo teyali mutegesi so
asirikeko okwogera nnyo si kwe kumanya.